Abazannyi abyeteye mu mizannyo gino baliko obulemu obw'enjawulo okuli bamuzibe, abalema, bakasiru n'abalala. Abamu ku bazannyi bano be bakiikirira Uganda mu mpaka za All African Games ezali e Congo Brazzaville era ng'abazannyi babiri bangulira Uganda emidaali okuli ogwa zzaabu ne ffeeza mu kufuumuuka embiro. Abazannyi basatu ku ttiimu eno be b'okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics mu Rio de Janeiro, Brazil mu 2016. Okusinziira ku mutendesi wa ttiimu eno James Ssenkungu, obuzibu bwe basinze okusanga kwe kubulwa ebikozesebwako n'abatendesi okubeera ab'omunyoto. Gavumenti tennajjumbira nnyo mizannyo gino gy'abaliko obulemu giteekamu ssente n'okubeera nti nno egifaako nnyo naddala nga mu kuzimba ebisaawe era ne mu kuteekamu ssente ttiimu z'okutambula. Wano wasabidde gavumenti ko n'abantu bannakyewa okubadduukirira okusobola okwangula emidaali mu Olympics w'omwaka ogujja. Kusaba kwaffe kubanga twakuteekayo dda ne mu paaliyamenti ne tumiitinga n'ababaka ba paaliyamenti ne deputy speaker ne batusuubiza okubeera nti nno bajja kutunula gye tuli babeere nga batuteekako ne mu bajeti y'omwaka bajeti eno eyakaggwa. Ate Jack Kulengo omuyizi ku ttendekero lya Mobs ategeezezza nti ekyamusikiriza okwetaba mu mpaka zino kwe kulaga nti abalema nabo bantu ng'abalala. Nasala kweyunga mu byemizannyo kubanga nange mbadde njagala batulabe abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe naffe batulabe nga tusobola kukola ebintu ebyo abantu abalala basobola kukola. Empaka z'omwaka oguwedde zaawangulwa abaliko obulemu okuva ku ssettendekero e Makerere ekyongera okulaga nti obulema si buteesobola. Olivia Nakate, WBS TV, Kyambogo.